naye olaba n'omuntu wa bulijjo ono juzi wano omuntu bamukwatidde ku kisaawe omuntu atamanyiddwa na kumanyibwa. Oyise Katikkiro nkwebaza akadde k'otuwadde mmanyi oli ku bunkenke kubanga olina omulimu omunene ogw'okukolera Obuganda mu nnaku ntono ezijja. naye olaba n'omuntu wa bulijjo ono juzi wano omuntu bamukwatidde ku kisaawe omuntu atamanyiddwa na kumanyibwa. Kabaka bamuyita mwana wa ku luguudo. Abakola bino balowooza nti Abaganda bajja kwekyawa olwo beegugunge bo batuuke ne ku bye baagala. Zimusanze akozesa Kabaka ng'akapiira. Zimusanze akozesa Kabaka ng'akapiira. Abantu bano mubamanyi, kambabuulire nga mukulu wammwe mubeegendereze, si balungi. Kampala TV 256 gwena muganda nga agikeereddeko eyagisuzeeko nja kwebaza emirimu gy'otuusaako engalo gwena nga wasalawo nti amawulire ojja kugafunira hano ku channel yaffe ya Kampala TV 256 muganda wange wakola okusalawo okutuufu. Gwena abadde tannaba kubanga osubscribinga nja kujjukiza nti okusubscribinga kikulu nnyo ate bw'okoona kadaawo kano kajja bakakuyamba okusindikiranga notification buli we tunaaba tulina eggulire lyonna lye tuwaniseeyo ku channel yaffe eno eya Kampala TV 256 ate commentinga muganda wange kibeera kirungi nnyo olw'ensonga nti buli abeera ku mukutu guno oba abagoberera eggulire lino eriba liteereddwayo aba ayongera okutegeera endowooza yo sinakindi n'okuddamu ne tusobola okuba nga tuwanyisiganya endowooza zaffe naddala awo mu comment section. Okusharinga n'okulayikinga kino kiyambako nnyo okwongerayo eggulire lino n'omuntu yenna abadde tannaba kuba nga alitegeera eggulire lino n'abeera nga alitegeeredde ddala. Olunaku olwaleero amawulire ge tuzze nago akavidiyo ke nsoose okulaga kabadde ka Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bwe yabadde agezaako okugereesa. Omanyi Katikkiro ono ebiseera ebisinga agereesa nnyo. Yabadde agereesa nti ne wabeerawo omuntu yenna nga gwe baakwatira ku kisaawe ky'ennyonyi nga tebamumanyi naye abantu ne bamutegeerera awo. Abasinga nno abadde tebaategedde message eno kwe yabadde naye nja kujjukiza naddala gwe muganda wange ali ku Kampala TV 256 ojja kujjukira Bobi Wine lwe yali akomawo okuva mu ggwanga lya Amerika. Bannayuganda be baategeka 1 million march okumukima wali ku kisaawe Entebbe. Ono we yakomawo yakwatibwa bukwatibwa n'atwalibwa mu maka ge e Magere. Eno nno gye yasanga Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ebiseera ebyo yali akolanga leader of opposition ku side y'aboludda oluvuganya gavumenti. Bobi Wine okukwatibwa akyasinziira ku bannayuganda okumukulisaayo nga basuubira nti singa bamukima ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe bamutwale ewuwe ng'abazira. Naye gavumenti ebiseera ebyo baatya olw'ensonga nti abantu 100 abantu akakadde kamu okweyiwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe bo balowooza kino kisobola oba kyali kigenda kugootaanya emirimu naddala ku luguudo lw'Entebbe n'emirimu egigendera ddala ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. So ojja kujjukira mu kiseera ekyo baakwata abamu ku bantu abaali bakulembeddemu enteekateeka eno ey'okkunga abantu okweyiwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe era nga poliisi yavaayo n'etegeeza nti oluguudo olwo lwe lumu olukozesebwa omukulembeze w'eggwanga Uganda President Yoweri Kaguta Museveni nga baali tebasobola kukkiriza Bannayuganda abawerera ddala akakadde kalamba okutambula ogenda beeyiwe ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Naye gye buvuddeko gwena agoberera Kampala TV 256 ebigambo bizze biwanyisiganya
ku mikutu egy'enjawulo ng'abaana bangi abavubuka n'abakulu bategeeza Katikkiro wa Buganda nga bwe baagala Kabaka waabwe. Ojja kujjukira nti Kabaka yatwalibwa mu ggwanga lya German okwongera okufuna okwekebejjebwa era Katikkiro yasooka n'avaayo n'ategeeza Obuganda nga Kabaka bw'ali mu ggwanga lya German abasawo abakugu bakyamwekebejja okulaba mbeera ki gy'alimu. Akazito we kaayitirira abamu abavubuka ne bagenda ne bafuna ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka bwe yali ali mu ggwanga lya Namibia. Kati nno bino olwabiteeka ku mikutu emitimbagano kino kyaviirako era Katikkiro okuvaayo n'ategeeza nti Ssaabasajja Kabaka yagenzeeko mu ggwanga lya Namibia okuwummulamu naye ng'ali ku biragiro by'abasawo okubanga awonyezebwa. Bino nno byawakanyizibwa abavubuka bangi nnyo naddala ku mitimbagano. Kati kino nno kyatanula Katikkiro ne bavaayo ababadde batambulira mu kwekweka ne bategeeza bannakibiina kya National Unity Platform nga bwe bandikomye naddala ku bavubuka baabwe abo bonna bo be balowooza nti bongedde okuyisa mu Namulondo oba mu Bwakabaka bwa Buganda amaaso nga bategeeza nga bwe babanja Ssaabasajja Kabaka. Katikkiro yavaayo n'ategeeza nga enkola eno weetaali nnungi. Ensonga endala entalo ezaabalukawo oba olutalo olwabalukawo wakati wa Mathias Mpuuga ne abakulira ekibiina kya National Unity Platform twajja tulaba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Katikkiro wa Buganda ng'avaayo ng'akyogera lunye nga ensonga zino we zitaakwatibwa bulungi newankubadde nga gwe wenna obutambi buno mwajja mbulaba mubaka w'emukono Betty Namboozi yavaayo n'ategeeza nga Oweekitiibwa Mathias Mpuuga we baasooka mu lukiiko olwawamu awo ne beegeyageyamu ng'abakulu n'abakulu nga bo kye baali bamusaba ensonga zino zonna kwe kubeera nga ziggweera mu kibiina n'ensimbi ezo ye ze yakkiriza okusinziira ku bigambo bya Honorable Nambooze bwe baali mu lukuŋŋaana lwabwe lwa SEC oba mu miitingi yaabwe bamutegeeza nti azizzeeyo alikulire ekibiina kirabe engeri gye kimudifendingamu olw'embeera eno oba entata gye yali aguddemu. Wabula Mathias Mpuuga we yasaba okuddayo okwogerako n'abamu ku bantu be ab'eŋŋanda ze n'abo abamuwa amagezi yavaayo ne yeegaana nga n'olukiiko lwatalulimu. Kino nno kyayongera okutanula emitima gy'abakulira ekibiina kya National Unity Platform ne batuuka n'okumuggyamu obwesigwa nga kamishona waabwe mu Parliament y'eggwanga Uganda newankubadde nga Speaker wa Parliament y'eggwanga Right Honorable Anita Among yasalawo n'agamba ono tajja kulekulira era ajja kubanga asigaddewo. Kati kino kyayongera olukonko lw'amaanyi wakati wa Obwakabaka bwa Buganda olw'ensonga nti Mathias Mpuuga agwa mu kaliba z'aba Oweekitiibwa side zawali emengo. Kati nno Obwakabaka bwa Buganda oba Katikkiro wa Buganda n'abamu ku bakungu b'Emmengo baavaayo ne batandika okutegeeza ng'ekibiina kya National Unity Platform bwe kiri mu kuzimbulula naddala abakulembeze Buganda beezimbye. Kati luno oluwonko lwongedde okugaziira ddala kuba ojja kujjukira n'olunaku lw'eggulo yabadde kusoma mbalirira y'Obwakabaka bwa Buganda egenda okukozesebwa mu financial year eno. Katikkiro ku bimu ku bigambo byavuddeyo yavuddeyo era n'alengeza nti omuntu asobola okujja nga tamanyiddwa naye bw'akwatibwa ku kisaawe ky'ennyonyi ensi yonna n'eryoka etandika okumutegeera. Naye gwe wenna ojja kujjukira nti Kyagulanyi agenda okujja mu byobufuzi mu ggwanga Uganda ono ne yali aviiridde ddala mu kuyimba nga kitegeezebwa nti yali amanyiddwa nga eggwanga kyenkana lyonna lyali litegeerera ddala Kyagulanyi. Kyova olaba ne we yatuuka mu byobufuzi mu ggwanga Uganda kyamuyamba mangu okkuba akaggi olw'ensonga nti yali alina gy'amanyiddwa. So ebyo ebigambo bya Katikkiro bwe yabadde ali mu kuggulawo oba bwe babadde mu kusoma embalirira ya Buganda era kavidiyo ako kankakwongere agwe kennyini okerabireko naye nja kwebaza gwe wenna subscribinze atannaba kuba ng'osubscribinga subscription eno ngifaako nnyo muganda wange kikulu nnyo subscribinga olikinge commentinga ate era sharinga. Kankwagaliza olunaku olulungi weeraba.
naye olaba n'omuntu wa bulijjo ono juzi wano omuntu bamukwatidde ku kisaawe omuntu atamanyiddwa na kumanyibwa. Oweekitiibwa Katikkiro, nkwebaza akadde k'otuwadde mmanyi oli ku bunkenke kubanga olina omulimu omunene ogw'okukolera Obuganda mu nnaku ntono ezijja. naye olaba n'omuntu wa bulijjo ono juzi wano omuntu bamukwatidde ku kisaawe omuntu atamanyiddwa na kumanyibwa. Kabaka bamuyita mwana wa ku luguudo. Abakola bino balowooza nti Abaganda bajja kwekyawa olwo beegugunge bo batuuke ne ku bye baagala. Nze musanze akozesa Kabaka ng'akapiira. Zimusanze akozesa Kabaka ng'akapiira. Abantu bano mubamanyi, kambabuulire nga mukulu wammwe mubeegendereze, si balungi.